Olwaliro ennaku z'omwezi nnya omwezi tubala gwa Gatonnya omwaka 2022 nkimanyi nti abasinga bakyasanga okusoomozebwa boolyawo okuwandiika 2022 ogijjamu 2021 naddala abatera okuwandiika ensonga ezeekuusa ku myaka naye nga mbaaniriza n'embebaza okubanga mutwegaseko olunaku olwaliro gy'osinzira okubeera ng'otulaba ku Lugonviizi Show olunaku lwa 2 omwezi gwegwo gwa Gatonnya oba January omwaka 2022 nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku Lugonviizi Show nabadde mbala abalamu nga tubuzayo ennaku ziringa nnya bwe ziba nga zikyawera okuza abaana amasomero kubanga tubala olw'enkya ku lwokusatu ne tubala olwokuna ne tubala olwokutaano n'olwomukaaga z'ennaku nnya ku Sande tugenda kuba tubazaayo ku masomero ate batandika okusoma ku Mande ebisomoza bingi era abantu bangi challenge basinze okubeera nayo naddala abazadde ba single mothers ebiseera ebisinga bye basinga okusoomozebwa ku basinze okufuna kubadde kusoomozebwa okwa school fees era abasinga kibatunuulira abaana ngenda bazaayo ntya nfunye cases ez'enjawulo olingaga nti mwami Lugonvu ndi Saudi Arabia, mwami Lugonvu ndi Oman, mwami Lugonvu ndi Dubai, naye nze maama nze taata. Kituufu tusobola okigumiikiriza era tusobola okiwulira nga kusoomozebwa kw'amaanyi kw'oba otubiddemu okubanga yeggwe maama okubanga yeggwe taata. Kyokka era nekijjawo mu kaseera ke kamu nga tukkiriza nti Mukama ayinako waakutuusizza okubanga wasobola okuva ku musaala ogw'emitwalo 15 gwe wafunanga mu kutunda ennyaanya wano e Uganda nodda ku musaala ogw'emitwalo 7 oba 8. Buli ddala lituukako ne tulaba nga bye tulina tebitumala kabonero ak'enkukunala kategeeza nti tetulifuna kitumala. Buli mu ssente z'ofuna n'olaba nga tezikumala okusinziira ku byetaago byo kabonero ak'enkukunala akategeeza nti ne bw'onaafuna obukadde 10 tebujja kumala kubanga wali e Uganda ngoga nti naye Mukama n'ansobozesa nenva ku zino 15 waakiri ne ngenda ku mitwalo 3 ebisigadde bijja kutereera kati ofuna 7 tezimala. Waliwo afuna anangaga nti n'amala afuna 7 era mwabafuna 7 abatalina kye mulaga nfuna nti emitwalo 7 ne sigula kapoloti nfuna nti emitwalo 7 ne sizimba abo abazifuna basiru naawe kennyini ng'ovuma abafuna obukadde nti tebalina kye bakoze waliwo abakuvuma. Ebyenfuna si byangu ensinga bw'ebiraba naye ekikulu mu byonna nkibagamba nnyo nti si ze ssente z'ofuna naye ekikulu mu byonna ekikwawula ku balala bwe mufuna mu ssente ze zimu bwe mufuna omusaala gwe gumu y'ensonga lwaki osobola okusanga amakampuni ag'enjawulo nga mufuna ssente ze zimu mwenna musasulwa omusaala gwe gumu naye ng'omu alina amaka omulala ng'akyali mu bupangisa, omu ng'alina ebyana by'embizi omulala nga talina wadde enkoko, omu ng'asitudde omusingi omulala nga tanagula wadde poloti naye nga muli ku musaala gwe gumu era mujja kugamba nti ebyetaago tebyenkanankana. Awe wali ansa. Tewali byetaago biribeerawo nga ssente z'oyingiza ne z'ofuna zisinga ebyetaago byo. Ebyetaago tebyenkanankana. Ekikulu mu byonna yeggwe okumanya butya bw'ogenda okuluŋŋamya ebizibu n'obuvunaanyizibwa bw'olina. Osooka omanye nti kiriwa kye nsobola okuforgoinga. Tosobola kugamba nti ogenda kumaliriza buli ekijja mu maaso go. Tosobola kugamba nti ogenda kukola ku buli ekikutambulirako ogambe nti kakati nyina okuweerera abaana, nyina okuweerera abasenga wange, nyina okuweerera muto wange, nyina okuweerera nyina okujjanjaba jjajja amagulu, maama wange mulwadde, taata takyakola talina musaala, omulimu gwaggwawo. Byonna nga bw'obitunuulira byetooloolera ku ggwe naye akabadi akangu kali kamu. Sooka byonna obiteeke ku mmeeza ku lupapula ogambe nti singa mbadde sikola ani eyandijjanjabye maama amagulu gano. Taata takyakola yali alina omulimu gwaggwawo yali muzimbi kati omwezi mulamba myezi 2-3 munnange takola nze mbalabirira ewaka. Singa tewagenda gye wagenda nga kitaawo takyakola neyandibalabiridde. Baganda bange munnange batunuulidde nze kuba kati waliwo agenda otula siniya ey'okuna, waliwo agenda otula ekibiina eky'omusanvu, waliwo yagenze mu siniya ey'okubiri, bonna batunuulidde nze mwami Lugonvu. Ddamu weetegereze. Bwe wali nga tonnagenda gy'oli eyo yina gye babitunuuliza ggwe
ng'okyali Uganda ku musalo gw'emitwalo 15 ani yabawerera okutuuka eyo wanje ani yabawerera okutuuka mu siniya ey'okuna kubanga nkimanyi nti siggwazza abalwanako naye bwe watuuka ewasava gwe woolaba era n'abeetaaga ebisava ne bajja gy'oli ebyetaago bijja okusinziira ku nnyingiza yaffe abatwetaaga bajja okusinziira ku nnyingiza yaffe wabula kiri gy'oli okubalaga nti olina obusobozi obubayamba ebyetaago tebiriiko kaseera nti kambayambe ku guno kasita ngenda kumaliriza never buli mwezi buli mwaka wabeerawo ebyetaago tulina okusooka ne tutuula wadde nga bino byonna binneetoolodde abaana bange nyina obbaliisa abaana bange nyina obbasomesa abaana bange nyina obbalabirira nyina okugula poloti nyina okuzimba nyina okusasula TV nyina okusasula amasannyalaze abaana bakooye obutalaba TV nina okugigula nyina okugula amanda byonna byange era bibyo byonna buvunaanyizibwabwo naye byonna nga bwe biri kiriwa kyokoze mwaka ki waliwo kyoli mu kukola ku lwaleero ng'olina kikola mwaka gwa 2023 ng'omaze n'okuzimba abaana baŋŋamba maama twagala TV ffe we twakulira ewa mwami lwange Busubi Kyamaganda ng'alina black and white twagiyitanga black and white nga ya kibuto inchi 12 ng'ekolerana ku masannyalaze naye nga ye mugagga aliko ku lwaleero ne baba nga bagikuweera bwereeto olina gy'ogitwala kubanga ne bw'ogenda mu bbalo omutamivu agikuba eccupa ne bwe yandibadde ya kaladi ku lwaleero tulina baziyita smart okwata simu n'ogikonnekitingako ebiri ku simu n'obirabira kuli ku lwaleero tulina mbaati kitegeeza nti waliwo ebintu nga ne bwe bitakupapya kufuna n'emyaka 10 ojja bifuna waliwo ebintu by'otagenda kukolera baana bo ate nga abaana bo be bajja obbikolera oyinza obutagulira baana bo TV naye ng'ate abaana bo bali kugulira TV abaana bangi wano nga mumugulidde bannyammwe ne bakitammwe TV tebazigula naye balina bye baakola ebibatuusiza we muli awo noga nti ffe twakola tulabanga ka TV maama kankugulire ku TV taata kankugulire ku TV olina by'otagenda kukolera abaana bo ng'okubateramu tayirozi nga abaana be bajja okuteramu tayirozi mu nnyumba yo tulina kusooka kutunuulira kiriwo ekirina okukolebwa mu 2022 kiriwa kinandikoze mu 2023 mwami Lugonvu nina kino mwami Lugonvu nina kino nina kino nina ne kino kati ntandike na kiriwa ekyo kiva mu gwe okutuula n'otunuulira ebyetaago n'otunuulira ennyingizayo yebeesalawo butya bw'ogenda okusaasaanya tulina okubeera nga buli mwaka nga twekuba mu tooki n'otunuulira nti omwaka 2021 nagutandika ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwa Gatonnya omwaka 2021 nagumazeeko ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba 2021 n'otuula mu nnyumba n'obuuza kiki enkoze tulina okwekolako assessment tulina okwekuba mu tooki we have to analyze our journey omwaka guweddeko naye kikyendaze abantu bangi batya okwogera emyaka gyabwe abantu bangi balimba emyaka abantu bangi batya okwogera nti bakuze abantu bangi owa 35 agisala n'asigaza 3 kubanga lwaki kyali ne bwayimiridde tekijja myaka 35 kijja myaka 2 kyokka agenda okulaba nga takyatunulanga wabiri naga nti wakiri kanfuuko owa 3 n'aswaliraawo n'ogenda era okukitunulira nga wadde yeewadde 3 ng'omubuuza nti ku myaka 30 gy'omaze ku nsi 3 decades z'omaze ku nsi kiki ky'ogamba nti kyekino era nga tekiriiwo abantu batya obukulu kubanga tebalina kijjamu ekyo kibali mu bukulu bwabwe kyabuswavu okugamba nti nyina emyaka 45 naye nga kyoli tekyenkana wadde wa myaka 3 kyabuswavu okugamba nti mpezezza emyaka gyange 55 kankuza amazaalibwa ga 55 in fact I'm sorry to say this naye omuntu w'emyaka 35 yandibadde takyakuliza birthday mu muzigo
kubanga obukulu butandise okugenda bugenda okukusalira. Ebiseera ebisinga tulowooza nti waliyo enkya, naye nakibagamba nti buli mwaka gulina bye gulina okukola. Myaka 2025 27 egyo emyaka ginoonya mulimu nakusigawo nakusimbawo ntandikwa. Myaka 35 myaka gizimba bugagga teginoonya bugagga. 45 paka ku 60 myaka giteekateeka bagenda kukuumira bugagga bwo. Otandika okulaba manager gw'osobola okwesiga. Otandika okukuza abaana bawummula ng'obassa mu business. Naye onaabeera otiwa emyaka 35 nga birthday ogikuliza mu apartment ya musajja, olumala okusala keeke noga nti kati ze musasula zinaavawo abannange. Biwulikika bubi naye ye reality. Kyokka mbagamba tekinnaba kuba kikeerezi. Kye weetaaga kiri kimu kwe kuzuukuka noga nti bannange emyaka gigenda. Omukisa gwe nnina ku lwaliro nyinza obutagufuna nkya. Ekyeyo ky'olina ku lwaliro kikozese ng'ekitagenda kuddamu kubaawo nkya. Omusaala gwe bakuwa ku lwaliro gukozese ng'atagenda gufuna nkya kubanga oyinza obutagufuna. Tuyina okulwanyisa emyaka gyaffe tukula. Tewali kiwooma ng'okkeera ku makya ne baga nti I'm having 40 years. Bakati nze nkuze myaka gingenduseeko. Noga nti nyina emyaka gyangaana. Notandika okumenyaamenyawo ku bw'olina. Nze nange kati enswala okwogera emyaka gyange kubanga emyaka mikulu okusinziira ku bye nnina. Era kizibu nnyo okumpulira nga nti kakati nkoonye bwe giti naye ate nkuze. Naye tugenda okwetunulamu n'abaana abalala bwe tuli myaka gye gimu, abamu bwe twasoma, abamu bwe twakulanga batuli waggulu. Kyova omubuuza nti lugonvu olina emeka, n'akugamba egy'owansi gy'alabanga gye gijja mu ekyo kyazitowa. Naye byonna bijja lwa nsonga emu. Twerabira ddire tulina okulya chips, twerabira ddire tulina okulya simanyarama, twerabira ddire tulina okutumya kamutambuza ddembe abakalya, twerabira ddire tulina okuddugaza emmeeza nga weerabidde nti emmeeza enyuma nnyo ng'ogiddugaliza mu nnyumba yo. Tewali house party enyuma nga house party yeewo mu nnyumba gye weezimbidde. Naye okola house party mu nnyumba empangise ng'okimanyi nti bwali opangisa walekayo deposit wa $500 ku kyeyonoonye. Laba omutamiivu bwakuba endabirwamu y'abasajja, omutima ne gukweggunda mujjamu bikonde. Ne house party enyuma ng'ogitegekeddewo si mu apartment y'abandi. Tewali house party enyuma ng'ogaba n'empolampola eri beebase. Mpola eri no, gano ge mazima. Waliwo emyaka gya house party, waliwo ekiseera kya house party. Tewali aligamba nti bweweza emyaka 60 togenda kukuza bubaga obwo. Era ojja butegeka tukube ennyimba za twalyako bye twalya ebyasigalira byaba musaayi muto ti omulembe ogwaffe twalinga nga onyumirwa. Toyina nnyo bizibu. Pate bazirya ku magoba. Naye waliwo akaseera nga ne bw'otumya crate, nga crate eyo gy'otumiza ogirabamu obusawo bwa seminti 3. Era nga si kirungi ginywa. Mu kaseera ng'oyita mikwano gyo, Jeremaya jangu, Mbabazi jangu, Babirye jangu, Sharoni jangu, Kasirye jangu, Keni jangu, Jemusi jangu, n'obayita. Tunuulira nnyo mu bantu b'oyise nga tekulya contributingiddeko. Bw'oba ng'okyali mu bupangisanga mu b'oyise kuliko eyazimba tobayita. Ge mazima. Ge mazima. Oyina kwesitula n'ogenda ewaka we n'otuula naye n'omugamba nange ekituufu nkoye omuzigo naye obusente bwenfuna nga butono nkoze ntya? Kubanga ngenda okubalabalamu nga sente zenfuna
kwe kuli school fees w'abaana, kwe kuli landlord amanja rent we, kwe kuli omukyala kakati omanyi takyakola. Kituufu tugenda okubala ebintu bino nga ennyingiza yaffe ntono kunfuna. I mean kunfulumya. Omuntu oyo alina kyali kugamba. Kabiya kano bwe muba mukakwata abantu bangi kyabulabe tutegeka pati ne tunywera eddakiika 3 ne tunywera essaawa 2 essaawa 3 essaawa 4 essaawa 5 ne tukola pati ne tunywera essaawa 5 embwa n'ogiyita enwa naye nga tewaliwo ogize muno gana naye akacupa kano tukakutte naye muganda wange ng'ankooyo omuzigo waakiri kyogeze ettamiiro bakuwa amagezi g'ekitamiivu. Tukola parties ez'enjawulo, tukola zishawe ez'enjawulo, naye njagala tutandike polisi ng'abavubuka bino bye tugenda ku biici n'osansabagane mudda nga buli omu tamanyi na kiri ku nsi. Tugendeko ku omwana omu atugambe nti naguza akataka, tumugambe nti katukanywereko omwenge. Abanywamu mbamanyi bangi mikwano gyange sibalinaako tabu kasita otanjiira weewali obulwadde bwange mwenge gonywa tonjiira nze nzire kasoda kange. Kakati waakiri tugitume build shower, oguze poloti mu kifo ky'okujaganya nga tujaganya lwa poloti gy'oguze. Katugende wennyini w'oguze poloti tukolerewo effujjo ly'akajanja bwenna bwesonde. Mwesonda mutya sente za birthday y'omuntu eggwa ne mulimu okumusondera ennyumba ez'omusingi ng'ayafunye akapoloti. You get me? Tuyina ebintu bye tulaba ng'ebyaguni nga tusobola okwesika essanyu lye tuteeka mu bitatuteeka nnyo waggulu ne tufuna we tubiteeka. Noga nti omusajja ennyumba egenda kugwa yagizimba naye tannagisereka, tutegeka kapate nga tutegekera gundi ne munywa ne mulya ne mugaa nti kati gwovuddemu mmeka nti nze nvuddemu 3. Yes, mukubire engalo. Gwovuddemu mmeka nti nvuddemu 2 nti mukubire mu ngalo. Gwovuddemu nti nze ndeesaana. Ne muba abantu nga 2. Bwe muba abantu nga 2 buli omu n'asonda emitwalo tugambe 15 oba 10 ne bwe giba 10 bwe bukadde 2 tebugenda kukuleka kyekimu. Naye abantu bangi bategeka pati ne banywa obukadde 10 ku shawa y'omuntu ne bamaliriza okunywa 10 obukadde ku shawa y'omuntu ba birthday shower smaya birthday party yoba ki ne babuuza nti ani atwala lugonvu nga talina na muntu amuzza mu muzigo gwe. Landlord n'amuyitako oti angogwa bigonga akubanja naye bano bamaze okutamiza tebakuyambye. Nga tukuza emyaka gy'abantu ku pate z'abantu lwaki tetugamba nti muganda waffe tukuza pate yo naye katukole kino gwe kikyoyagala. Bwe mulaba nga yongwe talaga kyayagala mumuteekereteekere. Twagala otambulire mu kkubo bwe riti. Bino ebintu biringa ebizibu biringa ebyokwewuusa naye ng'ate byangu. Musobola okutuula ne mutunulira nti muli emikwano 15 muli emikwano 2 era nga naawe okimanyi nti bw'otasondere banno lw'oliba n'obwetaavu tewali anaakusondera naawe kubanga naawe tosonda. Nti tugendera ku pate yakuni abantu bangi nze ndaba parties ez'enjawulo nga birthday parties ne bampeereza ne message I'm sorry I do disappoint you always nga bakuweereza message mbu kusonda pate ya muntu mbu tugenze ku Casablanca tugenze ku Malakai ecology ne mugunywa ne mugangayira ne mumaliriza nga mumubuuza nti ani agenda okuzzaayo kubanga nze ate nzira kiwaatule ate nze nzira nansana kuzigodda wanti ezana ani adde zana nti tewali nga kye mumuyambye ekyo kumuvuyiza. Naye nga bwe musonda sente ezo okutegeka surprise babiri muzita surprise surprise birthday mutegeke surprise gift nga ya mabaati. Our brother, you are making 35 years. We are happy to have you in this group. You've done a great job mu prosperity yafe mu achievements zaffe but the part of us naye kituluma okubanga poloti wagigula tetugiraba. Mumuwe ekirabo kya poloti musobola okukikola lwakuba obuzibu bw'Abannayuganda abantu tetubawa bya buwangaazi.
omuntu agulira omwenge gw'obukadde obusatu n'atakuwa mitwalo 5. Ekyo kirwadde. Abantu twagala bawa bivaawo tetubawa bya lubeerera. Omuntu akugulira keesi sanduuko naye nga takuwadde za bujjanjabi. Bwe bulwadde bwaffe bwokka. Naye singa mukimanya nti kaakati gundi agenda kuweza emyaka emeka 3 tumukoledde ki? Gana amasowaani ge muleeta omuzigo ne gujjula amasowaani bya butaliimu. Ne muleeta obusawo bya butaliimu mugulidde akasawo ka mitwalo 2. Naye mumanyi nti poloti ezise mumanyi ne gyeri mwekolemu omulimu. Mugambe nti tusonze mmeka ntisonda 2 nze nsonze 3 nze nsonze 10 nze nsonze 8 nze nsonze bwezi muzikwate. Mufune omwana wakatulakita owakagundi ka elifu ayiweyo amatofaali oba 15 ayiweyo omusenyu mumulage ne risiiti ya seminti mukimugambe nti pate yaffe gye tukoledde ekirabo kye tukuwadde kyekino. Kubanga abantu bano batulaga poloti omuntu nga yakulaga poloti 5 years back naye nga talina kye yali agikozemu kubanga ssente zaabula. Lwaki tetutandika ebintu bino? Tumala obudde bungi mu bintu eby'amasanyu, which is not bad. Naye amasanyu nga oluvannyuma lw'eddakiika 5 ate ngenda kudda mu nnaku kyabulabe. N'olwekyo buli kintu kirina ebiro byakyo. Bw'olimu okumanya nti bw'oba owezezza emyaka 45 nga tonnazimba kigenda kukukosa kubanga abaana bakuze. Omanyi waliwo emyaka gye tulina okuzimbiramu. Era ebitubonyaabonya ye muntu oga nti nyina abaana 3 ku university kati nyina okunoonya ssente za poloti kitegeeza walinda abaana ne batuuka ku university. Tojja bikwasaganya walemu okumanya nti nga wakasuumu kooti lwana nnyo ofune woofunza. Woofunza ogulewo akapoloti k'oguzeewo ogambe nti nkayina olwane nnyo oteekewo akayumba. Omwana anaagenda okuba ku university ate nga tonoonya za landiroodi. Gwomanyi bwe kiwulikika okubeera ng'omwana ali ku university naye ng'akomerawo mu muzigo. Kikyamu. Naye ekituleetera obuzibu kwe kugamba nti tetunnatuuka. Kwe kugamba nti waliwo ebiro ebirala kyokka tekinnaba kuba kikeerezi okyasobola okulwana. Ng'osoose n'otula n'oga nti nyina ebyetaago 10 kiriwa kye nyina okusooka okufa gowinga. Kiriwa kye nteeka ebbali kiriwa kye nkulembeza ku mwanjo. N'ogamba nti kino nkyetaaga ne kino nkyetaaga. Kaakati mu kaseera kano abazadde bali mu maziga bali miranga atunuulira omusaala gwafuna nga tegusobola kusasulira baana school fees. Naye ekyekusalawo kiri kimu noonya essomero lyoteekamu abaana nga lyosobola. Tewali nsonga y'okutwala mu ssomero lya mitwalo 7 nga waliwo aga 3 nga gwosobola. Tewali nsonga y'okutwala mu ssomero lya bukadde 3 nga waliwo eryakakadde lyosobola. Tewali nsonga y'okubinika kutwala mwana mu international school kubanga nowa neighbor ali mu international school ng'osobola lya mitwalo 5 genda n'eryo. Oli ajja kuba akyalwana ne international school nga nezija zijjanga omulimu guweddewo gwe ng'olina akayumba. Ontegeera bw'onaamala kitegeeza nti olina bingi by'ogenda okusobola okukolera omwana wo kubanga tokyalina demand nnene ya rent. Biringa eby'olubalaato biringa ebyogga nti kinaye nze mbirabyeko era nange byennwana. Ntuuka akaseera nga sikyalimba myaka gye nnina ng'emyaka gyange gyenkana n'ekyendi ate nnwana nnyo waakiri ngibeerenga bamaaka z'okubaaga ng'emyaka mito okusinziira ku kyali. Tosobola mwenkana mu byanfuna oba oliawo naye nga okusinziira mu ggwanga mwoli n'ekyoli okuba nti oli miya lugonvu at least ng'oga nti nyinawo akayumba kangaako nyinawo n'obuzigo bwange obwo oba akalimo kangaako. Awo otuuka akaseera nga tokyaswala kwogera myaka gyo naye ogamba otya nti happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Lugonvu, happy birthday to you. Ogenda okuwera nga leka how old are you now? Nawe nosakaza oguloboozi I'm 42 years now. Ziswaza okwogera nga birthday mugikuliza mu muzigo. Era awo abasinga teboogerawo obugalo we buvugira
kubanga tulina ebyetaago ebitubanja bingi emyaka gye tuddukako misinde miyitirivu okusinga status yaffe we tutuuse. Abazadde tugenda kuzza abaana mu masomero naye tukole kye tusobola. Tewali yamutuzaalira, tewali yatutuma muzaala, tewali agenda tugeya. Abatugeya tubaleke batugeye, tuteeke abaana mu masomero ge tusobola. Waliwo abantu kati bensaasira bandibadde bamu nga bambi omwana bwe yamuleka talina mirembe. Yamulekera maama we naye baamufuula olusuku. Yamulekera muto we naye yalabirira famire ya muto we. Yamuleka wa kkojjo bawasenga naye kyafuuka ekizibu. Yamuleka wa mukwano gwe buli mwezi bamusaba 3. You get me? Kati abo mbasaasira. Era bw'oba ofunye essomero bangi bambuza nti mwami Lugonvu nkoze ntya? Nfune essomero omwana musse mu kisulo bw'osooka n'obalamu sente z'obadde osaasaanyiza ewaka ne keeye badde waka. Kubanga ebiseera ebisinga kizibu nnyo okubanja muganda wo okulabirira obulungi omwana wo. Agamba oba olaba mubonyabonya nnyo jangu omutwale. Naye ate essomero gye wasasula sente zo obabuuza lwaki omwana wange musiiwuufu. Ate olw'okuba nabo bakimanyi nti bakuggyako sente bajja kumulabirira bulungi. Naye muganda wo wadde alina sente zaakugyamu okulabirira omwana wo n'alabirirako n'ababa ate oluusi ojja genda okumaliriza ng'era alabanga akuyamba. Ng'alabanga akuyamba. Kaakati bwe kiba nga bw'otununamu sente z'oyiwa wano nga n'omuntu gwe walekera omwana tomwesiga, it's better at least osobola okumutwala mu kisulo n'omanya nti abadde mu kisulo ttaamu 3. Waliyo n'amasomero agamu ng'omwana omuteeka mu kisulo ne bwe bawummula essomero eyo ne limusigaza ne limulabirira mu luwummula ne basigala nga bafuna coaching basomaasomako. Ttaamu bweddako ne baddamu okusoma. Bwetuuka okukola birthday n'okubira omusomesa oyo oba headmaster oba headmistress oba baasa n'omugamba nti njagala kukolera mwana wange birthday n'agikola ku ssomero nga kyekyo ne bakuweereza n'ebifaananyi. Naye abaana bangi abali ebweru ng'abaana bammwe mwabalekaano nga tudda nga munakulaba ku kifaananyi kya mwana wo kubanga tebasobola mukulaga. Naye mulimu amasomero ng'osobola omuteekayo ne bamulabirira. Bw'obanga teweesiga waka gye wandimulese n'ogamba omukulu w'essomero baki nti nze nsasula mwaka n'omanya nti buli mwezi ofuna kakadde kale waleka omwana wo omwe Uganda. Bw'obanga buli mwezi ofuna kakadde emyezi 12 bwe bukadde 12 okusa ku pressure ne kuwoleza yalwadde yakoze ekyalekina biki n'ogamba nti kansacrificing oba nsasula omwaka mulamba obukadde 3 omwana wange abeere ku ssomero omwaka mulamba n'omwaka oguddako nsasula obukadde 3 nga bamuliisa bamunywesa ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya. Manye nti obwo bukadde 6 myaka 2. Bw'obala obukadde 6 myaka 2 ku bukadde 24 bw'okoze n'omanya nti osigazaawo 18 alyo. Naye abantu bakusaba ebyetaago n'omanya nti kwezo z'owaddeyo kwe kuli ebyetaago byonna. Naye abantu bakusaba ebyetaago olw'omwana gwe waleka ewaka nga waleka omwana omu naye nga gw'olabirira famire y'abaana 7. Naye nga wadde bakimanyi nti baliira ku mwana wo ogenda omutunuulira ng'alinga musontwa mukazi wattu musajja wattu asongodde naye nga sente bazisaba. Ate nga wadde bazisaba tebasiima bakulaba nga abakuyamba. Olw'ekyo bw'obanga waliwo essomero erisobola okuba ne omutima gw'empulira ogw'ogamba nti tusobola okukwata omwana w'omuntu ne tumukuuma omwaka mulamba ne tumukuuma n'ogwokubiri nja kuwa platform. Bw'obanga ddala oli ku calling y'emu eya Lugonvu ng'oli muzadde nga totunuulira business kubanga bangi bajja kujaga nti nze nyina baziyita zigundi nyina home care. Njagala nga oli authentic nga ssomero ddala nga ssomero liina abayizi libasomesa. Naye obanga okoma ku bibiina bya wansi kubanga bano abaana baby middle top P1 P2 P3 P4 be basinga okubonaabona bali abakulu babakakaseemu. Nja kuwa platform ya bwereere kubanga waliyo bannyinaffe ne baganda baffe ng'anoonya bambi wateeka omwana tamulaba nga sente abuliddwa zimulabirira naye ng'akatono kaafuna bwe bakamusaba nga bwakafuna bwe bakamusaba
nga bwakafuna bwe bakamusaba n'amaliriza omwaka n'akwata omulala ng'akulaga sente zigweredde ku mwana omu noono bw'alwala alabirira omwana we n'omuweereza ez'obujjanjabi anti munnange ate bwali omulwadde omwana wani anaamulabirira mujjanjaba awo naddemu alabirira omwana we okitegeera. So bingi bye tuwulira nga bitunyiiza, bingi bye tuwulira nga bitukoona naye nga tewali kyakkola. Tulina okutunuulira buli mwaka gwe tuyitamu ne twekubamu ttooki biki bye tukoze, biki bye twandikoze. Bw'otunuulira abantu abali mu myaka gye gimu naawe gy'oyina olaba nga gwabali mu maaso oba baakuleka dda. Bwe baba nga baakuleka sooka weebuuze nti baakikola batya okubanga bakuleka ate nga muli mu myaka gye gimu. Era bw'owulira ng'olimu endowooza nga nti abo munnange baana b'abagagga, awo manya nti okyasiraana nnyo. Tusobola singa tuzuukuka. Kyekyoka kye twetaaga kuzuukuka. Baganda bange, bw'oba ng'oli wa ssomero ng'oli eyo ng'osobola okuba n'omutima nga gw'empulira, ng'osobola okukwata ku mwana w'omuntu n'omuweereza ku bifaananyi buli wiiki n'alaba ku mwana we lwamwoyeza n'akuba akasimu n'omumuwa. Waliwo abakyala n'abaami baaleka abaana e Uganda naye ne bw'agamba nti mpa ku mwana wange mmubuuzeeko tebasobola kumumuwa. Ne bw'akuba essimu tebasobola kumumuwa kubanga bakimanyi nti waakwatira kusima jaga nti maama jangu nno ne mbonaabona. Maama nkyaba kulya kanyama ng'aludde okulya kanyama. Nkyaba kunywa ku kyoda ng'aludde okunywa ku kyoda naye ng'ate eza soda bazikusaba buli mwezi. Nga ne bingi naye simanyi bwe tunaasobola okuba nga tukikola kubanga nkimanyi nti bangi abayita mu challenge eziringa ezo. Naye byonna mu byonna tutunuulire enkya yaffe, tuteekereteekere enkya yaffe, tutunuulire emyaka gyaffe, tuteekereteekere emyaka gyaffe. Tutuuke nga tetwegaana bukulu bwe tuyina olw'obuzito bwe tuyina mu nkulaakulana yaffe. Tukule n'emyaka gyaffe ne mu nkulaakulana. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza birungi byereere n'ekiro ekirungi. Tujja kuddiŋŋanawo bw'oliawo olunaku olw'enkya.